Embeera bweti bwe badde ku ggombola y'e Kawempe abavubuka abalina okubala abantu bwe bagumbye ku kitebe kino nga baagala kusasulwa ssente zaabwe balyoke batandika eddimu ly'okubala. Bagamba ennaku ze baamala nga batendekebwa babasuubiza okufuna emitwalo 2 buli lunaku nga nakati tebannafuna yadde 10 ekibajje mu mbeera. Tumaze ennaku 9 nga tetulina kye tukola ng'emirimu gyaffe twagikola ki ng'emirimu gyaffe twagiwummuza ne batugamba buli lunaku lwe tumaze mu training bagenda tuwa emitwalo emeka emitwalo 2 tumaliriza okukola training batuga batuwa omutwalo gumu. Balina kuwa abaana ssente zaabwe abaana baba training ne baba sayiningisa emmere lwaki gye babala lwaki babala mmere kaje n'empapula ezibakakasa ku mulimu guno nazo nga tebannaba kuzifuna. Twagala batereza appointment letters ezo batugambye mu naffe tugenda kwewandikirako akagambo padde nedda UBOC erina ssente ezigenda ne printing appointment letters endala. Ebirala ebibanyiizizza nga n'ebikozesebwa ebisinga tebabirina. By this time mwandibadde muli mukwata buli muntu yenna ali mu kintu kino kumusiba okuva ku UBOC. Government yakwata billions 300 neziwa UBOC etegekere activity eno. Look at the disorganization all over Uganda. Njagalanika amongi speaker ampitire executive director wa UBOC amuteke mu kakiiko ka parliament ambuuze ebibuuzo otekotesesa emyaka 10 nga wetegekera noba inamu era osoogena president omusaba supplementary budget n'agikuwa. N'abamu kibabuuseeko ku keero okugenda okukola nga amannya gaabwe ate gakyusiddwa nga tebaliiko kubalina okubala abantu. Ate kati tumaliriza bali mu kutugamba munera abaana bagenda basalako munange omu gwe na traininga naye bw'atakola nange sikola. Embeera bw'etabusa abakulembeze kwe kuyita amyuka RCC w'e Kawempe okuyingira mu nsonga zino ng'asookedde ku babadde bagaanidde ku ggombolola abaaganye okugenda okubala abantu. If you gang up knowing that we have people Nuulizi, people who are waiting to do what? To substitute. So the issue is, let me meet them, I'll talk to them, we find a way forward. Ate mu muluka gwa Mulaga abalagidde babala abantu ku mpaka ng'abatayagala kukola bazzeeyo ebikozesebwa ebyabaweereddwa. Ebizibu ebibadde bibatawaanya bibadde bitono nnyo era biresolvingiddwa bagenda mu field katikati okusinziira ku bo bwe bakoze eki bwe baŋŋambye mubaddemu bannaffe abamu ku bataafunye ki appointment letters naye okutendeka si gwe gwali omulimu y'ebbaluwa ekuwa omuki omulimu era abalina amabaluwa nti bagenda tandika kukola kati bagenda mu field kutandika kukola abatayina tukkaanyiza bulungi ebyuma kwe babadde batendekera babizizza. Oluvannyuma lwa RCC okwogera n'abavubuka bano batandise eddimu eryabaweereddwa wadde nga bubadde kikeerezi. Emirimu gitandise mu bitundu ebirala gigenda bukwakku ewali obuzibuzibu we tugenda nga bw'olaba tuzze wano era tukakasa tujja bumalawo. Njagala oggumya bannakawempe buli omu yeeteeketeeka abalibwe. Okutwaliza awamu okubala abantu mu Kawempe kutandise ssaawa 7 ez'emisana. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.